Mondo abanyumira abantu bange kubana banyoza mbalaba banje era bachajja tete muterebuke bizibu byammwe bimanyi bweso nyakubata kuluza kabalabe bammwe temujulanga wabula n'abayimbira siri bulungi esentawanya omanyiyo yabulako bweteyuza nange bwendi naye temwekubagiza kubanga bebonyabonya nkuyanja tofaga kubasalira mwana wange nti gwabasinga nedda nedda abakazi ebitunyiga nga nkuyanja mu bufumbo bwaffe olumu byebisigaza bamukulujja ne batatwalwa yenno kafuna wesimbi zalya oyo tatawaana mubanenya muleka mukuba gye badda sinterevu okufuna oyegeko olubamu bwavu kyosi kyangu bwe mufuna kye bakuwanga okuzimba mujja waate kati tufumbirwa luli ebiro bino so si muntu abantu b'omusajja bw'olaba bawutupa wototawaana kisinga lw'obonabona yengazaye bino bikooya nze kimanyi ti nafuka wa musayi gwammwe mulamu wange kyokale kutagira obunaku bwange n'otofaayo otyo bw'obonyabonya obulamu bwange kwatulidde nze kimanyi ti nafuka wa musayi gwammwe mulamu wange kyokale kutagira obunaku bwange n'otofaayo otyo bw'obonyabonya obulamu bwange kwatulidde mulamu wandibaddemu amagezi mangi naye toyiya siraba kikubagula n'odda ku nzo kungomanga nefutu erikuliko nalyo lisufu terirabwanga okwesiba ku munno gw'otoliisa sikitegeera bingi byenjogerako gy'oyita nga tebisana bantu gwomanyi bwe nazaalako abaana bweru wanzamata bakubikukwatako mulamu naawe ensi bweba wajjanga ne tukuwa ebirungi n'olya naye kakiki nze kimanyi nti nafuga wa musayi gwammwe mulamu wange kyokka ne kudagira obunaku bwange n'otofaayo otyo bw'omonyamonya obulamu bwange kwatulidde nze kimanyi nti nafuga wa musayi gwammwe mulamu wange kyokka ne kudagira obunaku bwange n'otofaayo otyo bw'omonyamonya obulamu bwange kwatulidde Byekwaso nzirukireko emulaya antasente tebansaba enyeshema natengeri gyolekawo ekibanja andifunemu sente nziruka balyake buli kantu kokola mpisa okunuuna bagamba nokola ngano osigalira mumabanga gyokoma okukola gyokoma okufiirwamu gyembinda bikandikaloganse engeri sente gyezikolebwa mubazungu ndowooza kyendabyo ekirabo tebaziwesa buddu leka ngenda nabyenkozeho kukamala kimonye mposi okujjako okuceera emirimu sigyeganyiza gunoona mulinteganye musana gwokeza amaama enkuba nenkuba yongerakuko kanco n'amagumba kwanama nanegatto mwendi kweyongera kwefunira alasikuti kangende ekyapa kyange kikyo nabakyali kyatantaana naye asaawa bamuzopamu mpalangiza bazungu nababuli avaayo abuukayo omugagga kangende nyiza mbajo
majungute bitumbereke wanemikisa nedda nebalanye omujira nga mukola nabo abasekandidde abasinga okangende wamangende bulaya namwe mukoye wamu omanye omusajja yagamba wati jebimanya yolina tobitunda yiye malala bangapanga kali akataka kosigamye ne bwali banamulala manyali kugamba yali mutuufu naye munetegereza bulungi kale omulenzi omuto ntimera nti embogobogo olwembeera mbi enoofaanana abazeyi naboolwa n'omukazi olw'okuba siringi ebbanga limmenyese n'akagaali kammula atembeyako zitekkanso yobitameya naye mpaka ku booda nga nazo baziiganya akasenagidduka tona yagitameya nze nemmanya nti ebyange byalema wano bangi abakoze ppaka ne bakaddiye na ssente bazirabirako mawulire kutuusa kufa ngozifuna azaalema eyo embeera y'engobi e Uganda obwo obuvumu tule kufuula mpeni newane banjota kasenna bazaala akwate mpola sibiriko nze kuba ndiwulira byamumirengo saka ngende ize mbajunguti bitumbireke wanemikisa nedda ndebalanye omujiranga mukola abasekandidde abasinga kangende Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan